Okay, nkwaniriza omulabi wange aliko Fictions nyongera okujjukiriza nti subscribinga, likinga, commentinga era nteerawo comment awo kijja kunsanyusa nnyo kona mukadde okubeera nga buli video gye nsookayo okuteekayo gw'osooka ogiraba ojja kuba onkoledde amakulu agatagambika. Nze Julie Potential tubeera mu program omugole wa leero era nga bwe nabajjukiza oba nga bwe nabagamba nti mba ndeeta akanyomero kaffe ako ke twatuuma nti gyotabeera mikolo biki ebibeerayo aboogezi bayita mu biki byebakola biki byebabaddemu okulaba nga batuuse we batuuse okitegeera ba service providers ab'enjawulo ba makeup artist aboogezi bakatumwa bonna ngenda kuba babaleetera mu kanyomero kano. Nze Julie Potential era olunaku lwaleero ndina omwami Kasirye agenda kubanga atubuuzaako naye nga tetunnaba kugenda ali nyongera okujjukiza nti ba Fictions bakola bino wammanga bakwatira omukolo buli mukolo gwonna gwe gwowulira ba Fictions bagukolako bakola editing omulungi ennyo bakola photography ebintu bingi nnyo aba Fictions bye bakola beeyune enamba zaabwe zijja kuba ziyitawaawo era osobola bakubirako they are very available. Nsenza okulaba mwami Kasirye. Amina nyabo. Weeyanjuleko eri abatulaba. Kituufu ddala ow'entomo tebamulaga kayigwa wamma gwe bw'owulira omugudo mu nkalamulo Kawolongo omanya nti gye bwe gitaba miyene zandiba mangala tobuuza nti ate abaffe kuliko ekidaalimbo. Nsooke nebazikiwa migereko oyo Kataasa Mbuzi Kungo atukoledde oluzingo abamu ne tweyagala okkira ebijanjalo ebyakasuula eminyololo saasira abafunye emigandu Nandiki Ebikalabajjo katumusabe atwire akugire Nandiki abubuute ebifiirizi bigende ewala. Neyanziza erinnya nga bulijjo ndi mukopi Kasirye Faizo munabugere likola ssente Basekanywa Semonio Services gye tubeera emabega w'emizindaalo ne tuba tusaako ebyo buli muntu n'ava mu mukolo n'agamba wow omukolo gubadde massive naye ekibuuzo eyo gy'otabadde gw'omanyi biki ebibadde emabega olwo nno nange kyenzize ate ndukuseetule nkunyumize ebyo gy'otabeera mwana tugwe n'onyumira kamere n'onyumira kulya mmere n'onyumira kwambala gomesi n'onyumira kuteekako shades na byonna gwe ebikunyumira mu mukolo naye waliwo gye tubeera nga mwana tutugamba nti dduma lya mbaga mwana twate litawanya baategeka neyanziza. Okay, onsanyusiza wangambye nti munabugerere munnange nange nva bugerere Kayunga Kaalo bakayita Kyambogo we banziika awo kati ate no bw'ogambye Kyambogo mwana tu bw'obanga oli wajjita kitegeeza oline munabugerere Kasirye Faizo. Nze we nakulabye nenga alabika tambayine nga nedda omuntu kamuwa obudde wanatuuka okweyanjula nja okumweyanjula kubanga mumanyi lwakuba yetamumanyi naye ntegedde kati antegedde bannange okutambula kulaba okudda kunyumya mwami Faizo Kasirye bwatyo bwakugambye nti gye mutabeera ebingi ebihappeninga tugenda kubanga tubiraba naye ennyanjula eyo gy'oyogedde ebigambo by'oyogedde abagole baba tebeekyanze mu budde obwo kubanga siina kyentegedde ate ng'obadde oyogera lulimi Luganda. Ekituufu abantu abasinga ekitulala ku mikolo naddala egy'okwanjula kubeera kuwulira ku bintu eby'enjawulo kubeera mu kumanya na kuyiga lwakuba abamu bagendamu na bigendera birala naye ffe ababeera ku mukolo omuntu yenna omugezigezi abeera ku mukolo aba alina okuzuulayo akapya kubanga tubeera mu mukolo gwa buwangwa gwa nnono gwa ddiini gwa ssimba mwana twate ng'eba mmwanyi kuba n'omulamwa gubeeramu. Okay, mwami Kasirye awo wennyini wenjagala tutandikire. Biki byemufunye like okutuuka okulaba nti bakuyita ku mikolo egy'enjawulo biki byoyiseemu era byoyinza okugamba abantu bano nti kaakati nze okutuuka wano okumanya nti nze Kasirye nva mu kibiina bwe kiti bankubira essimu n'enfuna omukolo wayitamu biki? Ekibuuzo ky'obuuziza bwe ntandika kukinnyonnyola ndowooza tuyinza okwebaka wano ne tukeera enkeera kubanga biba bingi naye ngenda kukoonirako ku bitono. Ekisookera ddala nze natandikira emikolo gino gyogeramu oba okugyogerera gwe nasookera ddala bangoba lwa myaka buli muntu nagamba avubuka akataako ddala kanaatukulembera kabitegeera njagala okutegeeza abatuwuliriza
tibana ebintu tubitwale bikulu amagezi gabaga mu mutwe so si mugejjo abantu abasinga bwakutunulira bwati nalaba omubiri nalowooza nti osobola nedda waliwo akatono nako katuuka na presenting ensonga ku nsonga y'emikolo amazima tuyise mu bingi kubanga abantu abasinga naddala bakama baffe abatutwala mu mikolo ekisookera ddala balimba bingi tebatugamba ebibeera mu mikolo n'obirabiraawo nga bituuse naye nga teyakikugamba abalala atya kugamba kintu ekyo nga kiyeewala kumuseera ssente kankuwa ekyokulabirako omuntu asobola obutakugamba wa mukolo gye gugenda kubeera ng'akimanyi bw'obeera nga within Kampala ogenda mugamba ssente endala bw'onaagamba nti mukolo guli Masaka ogenda mugamba ssente endala n'asooka gamba omukolo guli Matugga ng'omukolo gubulayo ennaku 2 n'akugamba munnaye nno nkubuli omukolo baagukyusiza baagututte Masaka tayogera ku kya ssente kukyuka kitegeeza ekyo nakyo kitukosanga ffe abagibeeramu naye biki ekibuzo kiwambuziza biki mwe tuyise ekituufu bingi okusookera ddala kwewaayo kuba okola omukolo si kwangu ekyokubiri tusoma ebitabo okuyiga olulimi Oluganda lulimu enjogera oyina oyiga enjogera ekituweesa ssente atukyazizza mukama wange gwe ninaye wano aba affectionate ekituweesa ssente si kwogera bigambo kuba naawe obisobola naye ekituweesa ssente kwawula ki kyoyogera wa wookyogerera naddi lw'okyogedda n'ensonga lwaki okyogera ebyo bye bitufuula aboogezi ab'enjawulo ojja kwesanga nga tubeera ku mukolo ffenna nga twogera ebigambo bye bimu naye nze we mbiteeka nteeka ki gye mbitaddewo na lwaki nkitaddewo ekyo mwana tukyekinfuula ow'enjawulo mu bye tuyiseemu okubeera nga bankubira essimu ekisookera ddala kukwata mukolo nga bwe guli waliwo otuuka nga omukolo olina gukwatanga bwe guli n'otuuka ku mukolo nga tewali bintu omuntu akutute nagamba mu butuufu nkubulire kati kankuwa ekyokulabirako nze onaku ndowooza zaali nnaku za mwezi we mbaseerabidde mu mwogo omwezi oguwedde nyinza okutogera ddeeti oli ayinza okumanyawo we nali n'agamba nti wandalaasizza ekyo nakyo nekinsala ku bakasitoma naye omukulu yampita n'agamba nti alina omukolo gwe gwakukyala ne twogera bulungi nenkera ku makya nenyambala ngenze mu mukolo nengenda otuukawo nsuubira omu bw'anaabanga akalabye akatambi kana yo ajja kumanyawo wetwali nga ayina 25 y'omuceere emu n'25 ya sukaali emu ng'ayinawo n'engoye 2 ye naakulaga bye bintu byateeseteese ogenda okola ki okukyala naye nga mwana tubw'otunulira embeera yakati emikolo bwe gitambula bikyuse bwe gyali emabega kati si bwe giri abaana babitaddemu mu ngeri yakati nti vibe abaana bavibinze buli kintu bakitadde ku mutendera omulala kale nenfuna challenge tinatuuka nenga naye bino ngenda byogerera ntya naye nga ye yabikuwadde ye mu mativu era akukkirizamu amanyi nti munabugerere waali ensonga zijja kukola ki zijja kutambula so ebintu bingi mwe tutambulira bingi bannaffe bye batabagamba naye nga bingi ebibeera emabega w'emikolo lwaki nti amazima mu bakasitoma baffe gagenze gaggwamu naffe aboogezi gagenze gaggwamu nti omwogezi asobola okugamba wendi n'amaliriza ng'ataakuweereza katumwa naye nga takuwadde na nsonga lwaki takola ki n'olumu tebakwata masimu ne batajjira ddala naye nkakasa abantu abali be nali nkozeeko nabo bakuweere bulugiriza era bakkiriza nti munabugerere bwakugamba nti agenda kujja ajja naye naffe tulina challenge eri abatugamba nti tugenda kubeera ne munabugerere naye nga tannakugamba nako tomanyi na mukolo wajje